the upcoming artist. Fire. Man, gwanga. Njagala obuwagizi bwammwe. Muwagide bakamiliyoni, muwagide ba Pastor Bugembe ba Leviksoni, nange nsaba mumpagire. Ng'omusirikale yenna. Ya? Muliriza. Nga army commander yenna bwakera ku macha nava mu ntebe n'agenda ku front line. Nange president w'abayimbi ba gospel mu Uganda ndi ku front line kati. Emundu nzijeyo microphone nzijeyo kugombolola bakase buli joba woza ba wisdom kaye buli joba woza oyo president Lanek yayimba luyimba chi tayimba nganako wowe zibasanze protocol rebekete shandala baba mako sitayarama nayimbye bino isima all access tasobola bitegera lwachi kuba ye musiramu haji bine bya shenderebe mokoshote ribaka tasobola bitegera obotegera kati kino senyagalo gambe nsi gospel music mubalete mumuwagira obotegera kati nsazeewo president nzije ku front line muino tuwagira mukitegedde kati chembade nsabe gwanga kintu kimu Pastor Wilson Bugembe oyimbide myaka mingi nkusabe kintu kimu sigala kusumba kanisa yo sigala kusabira bakamiliyoni kubanga gwa musabire ekivulu ne kitola kakati guno mwaka sabira president wo bwo yagala kuyimba oluyimba lumpe Betoyimba nze katika kanyimbe munini kansize munini kuliriza Leviksoni yamale chivulu ekololo bwe yamale chivulu ekololo nagenda naguletaka ebukomero agende alunde enjiwa musabe kintu kimu nga we yafuna omukyalo mu America music baba yagala kuyimba enyimba zindekere nze president guno omwaka gonna nze kankole ki kanyimbe naleso oluyimba lwa gosipel buli mulokole eyajula omwoyo ayogera mu nnimi masita yarama shakalebo kosita yaraba baba yaba bitegeera ennimi zitegeeza ennimi bwoba toli mulokole togena bitegeera oba kitegeera Bible tugamba mu bikolwa bya batume nti omwoyo yajula yakka ne baogere ennimi ez'enjawulo abali eno wansi bagamba abali eyo waggulu mu upper room balabika bagudde eddalu teryali ddalu era waliwo abagenda okugamba nti president Lanek yagudde eddalu bwe nayogera ennimi saagenda eggulu shantara baba salimu sale teyampita kaakati tukubye ennimi oba okitegeera twagala gospel music ayambuke. Why? Bugembe omugobye mu ndongo. Bugembe ali busy asetolinge ku kanisa. Abulire enjiri asabire kamiliyoni alokoke bavemu ebyo bya wizo negundi abadde ayimba bubi oba byayimba bibadde tubikyaku no byayimba birungi oba okitegeera naye waliwo logamba nti kati president wafaze katumuwe gap oba okitegeera saagala kulira muyimbi yeno wa gospel ataluyimba guno omwaka mundeke nange mumpagire kankole ki kanyimbe gwoyo osobola okulwanyisa omwoyo mutukuvu. Can you fight the Holy Spirit? Tosobola lwanyisa mwoyo mutukuvu. So you are Holy Spirit. Yanziseeko gwebuuza wano Brian twabadde mu studio nga tukuba oluyimba yawulidde nga studio nebuguma mulimu esi naye yawulidde omuliro shanterebo raba yagambye ebyowaza okuyimba biribwa ne mugamba shenderebebebebe oluyimba ne lufuluma awo gweke nyini oba tolwanyisa mwoyo ogamba bayimbi bano aba gospel balekere okuyimba gwoyimbe tuwuliriza waliwo kye bayita obuwagizi waliwo kye bayita support kati babeera bampagira oba kitegeera kati ne media houses ezitayagala kuzannya luyimba lwange bannange mujja kuba munkoze bubi oluyimba mu luzanye aba TV n'aba radio mbegayiridde ate n'abayimbi ba gospel abaliwo mu mpeku zi connection temuberanga Eddie Kenzo bwazima big gundi nange mu mpeku connections live wano wali ambuziza agambye mu kwogera ennimi ennyingi ye Katonda ayina engeri gyakikolamu okuwakanya abali bazimba tower yes kati gwe saawe eno kikoze otya kati wulira abali bazimba tower ye Babeli bali bagala kufaanana Katonda oba okitegeera Katonda n'agamba temujja kutuuka eno gye nkola ki gyendi n'abatabula ne baba nga tebabiwogera tebakola ki tebabitegeera waliwo ennimi naye kati nze ennimi zenjogera sitaani tasiwulira oba okitegeera ennimi zenjogera zisumulula abantu ennimi zenjogera kati bwe ngamba shandara baba
mwena batalina sente mu nsawo zammwe mugenda zifuna bwe ngamba motoshekere bw'oba olina omulwadde mulago agenda kuwona gwe zanya buzanyo oluyimba olw'ennimi kanyimbe mu nnimi kansinze mu nnimi ng'omugumba azaala kantende mu nnimi shandere bobobobo makasakala bababa ng'omuzibe w'amaaso alaba Owange president awulira wali oyimbyeko n'omala n'ogwa ne bagamba wagwa kati okomyeyo kyanjawulo ki ky'okomezzaawo kati wulira bayibuli egamba tunaabalabiranga ku bikolwa byabwe oba okitegeera ebikolwa byange ng'omukulembeze nina kuddako mu front line abayimbi ba gospel babonaabona abayimbi ba gospel tebalina ssente abayimbi ba gospel bategeka ebivulu tebafuna yadde kwota y'abantu kamiliyoni be yafunye genda okwata ekifaananyi kya ggwanga mujje olabe konsati ya Bugembe ojja kuggwamu amaanyi kwata konsati ya ggwanga mujje noonya ekivulu kya Levikson ojja kukwata ku mutwe owunge kati kye twagala okulaba nga gospel music akola ki ayambuka waggulu okoye Levikson okuyisaamu amaaso Levikson simwinako buzibu kyali wange n'oluyimba yaluyimbye naye yawulidde ng'eddoboozi banange asikabira ebya chikibombe nga tebijagagamba kanyimbe mu nnimi nga lwelwo walukoze nga gwe kuva ku mutima oba olukoze ku proving abantu si ku proving abantu njagala kujja ku front line omusirikale yena army commander bw'osindika kyova olaba nyambadde ebyekijasi because ni musirikale wa Yesu oba okitegeera era n'abapoliisi abagala okunzijjako combat nze ka akirizibwa kuba ndi mu majje ga Yesu kati kino kye mbanyonyola nti army commander bw'alaba ng'asindisa abasirikale 1,000 omusirikale omu oba babiri oba basatu be badda agamba kiki ekiri eyo naye najja n'alaba ku zibomu n'alaba ku zimizairo naye n'akyusa eki enkola kati nange nzize ku front line nkyusa nkola okulaba nga gospel music akola ki ayambuka afuko w'ettendo nino omukulu wanaabuziza oluyimba ani yaluwandiise ziza oluyimba olwo nali nduwandiika bwe natuuka ku vaasi nga nteeka mu vaasi omwoyo mutukuvu nankako nentandika okwogera mu nnimi era bwe najja ne mu studio najja ne script Brian wuno mumubuuza naye ajja bagamba nti omusajja bye yatandika okuyimba nze nalaba nga ngezako bistopinga n'agenda mu maaso n'obirekordinga ebisiyaga masheterebo ribababako sitayara makata fire in the name of Jesus merebobobo wisdom kaye abadde agamba siyimbanga nako oba okitegeera katubulira wisdom tasobola yadde gamba do re mi fa sol la ti do owulira eddoboozi ebyo tabisobola oba okitegeera n'omugamba nti ayogere mu nnimi tabisobola wisdom asobola bintu byakubloginga abantu bakulu b'omu music industry Levikson Bugembe oli mu bajavuna siri mu bajavuna baganda bange mbagamba kintu kimu nange bandekerewo ka space nkole ki mpitewo nange oba okitegeera yes oyiza kuyimbira ddala oba ozze kusumbuwa abaana ba gospel nze kuweereza Mukama nze kuyimbira ddala ennyimba tukyalina nnyingi wano ku Brand Beat Studio weziri era tukyakolera ddala era buli mwezi nfulumya oluyimba oluddako baluyita Yesu Queen Yesu yeddagala naye katukyali ku nnimi abamu bagamba nti nno bujja bwe bukozesa kino kati oyagala olaba banno bakulyako eswaga ate obujja butya wulira president aba president teri atakimanyi nti nze president w'abayimbi ba gospel mu ggwanga lya Uganda kati okubanga nga nze president bali babeera bayimbi bange oba okitegeera kati mbasabye mu bwetowaze bampeeko gap nange nkole ki oba pressure ebadde nnyingi nnyo okuba nti no wajja neweteeka ku ntebe ate nga tolina luyimba kati tosobola kulembera bayimbi nga toli muyimbi president sindi muyimbi ensonga lwaki akulembera nange ndi muyimbi kyensonga lwaki nkulembera gospel ng'ogyeko kana akayimba nimi mpayo ennyimba 2 zewali oyimbye ennyimba 2 zenali yimbye emyaka emikadde nayimba oluyimba olugamba Yesu agamba jangu gaboli abalokola bedda balumanyi bulungi nnyo nze na Curtain Raisinga Jojo Kudi we yava kukora award era ne bamubuuza oluyimba balita Yesu agamba jangu gaboli olala esala zaffe ajja ziddamu endala batuwayiriza siddogo ennyimba nyingi but sawa zino wulira sawa boli mwana muto makona wakazaali wakaloko kajjo nazijjako nazijjako because nali njagala nkulembera abayimbi nga siinayo music but sawa eno teekayo music
nemubuuza nti muzeeyi ani n'aŋŋamba shankala babababa kati mwemuyiza tibwati mutegera shankala bababa abadde aŋŋamba nti Wilson Bugembe n'aŋŋamba nti kola ne Mashe Terere oyo aba Levikson oba okitegeera kati ŋŋanze nkola nabo naye bw'aba takiŋŋambye then awo nindo omwoyo n'ankako abayimbi badde bakusumbuwa nnyo kubanga naawe badde okola ebivvulo teeka ebivvulo ng'abamu bagana okujjayo mbadde ntegeka ebivvulo ebyo nga mbitegekera bayimbi abo